ennakadaaba ng'olina baba nga musirise waka, nga baba oyo tolimuwulira ng'avuddemu ekigambo kyonna, nga baba oyo oluusi n'okuba nti akutuma kizibu nnyo, era batera nnyo okwewala abakozi. Mukwano njagala osemberewo obanga olina baba ekika bwe kityo. Abasajja abo naddala nga akeera n'ava ewaka n'agenda n'akola, n'akomawo, n'abeerayo ewaka bw'atyo nga tayogerayogera, musirise. Oyinza n'okuba omaze omwaka mulamba nga tomuwulirangako kigambo kyonna oba akunyiza oba akoze eki. Sembera mbeeko kye nkubuusa ku bantu abo. Ebiseera ebisinga baba abo tugamba ewaka wano omuntu akyasinza okubeera omulungi ennyo atalina buzibu ye baba, kubanga musirise gw'omulaba nga atalina buzibu era omulaba nga ali ize. Naye mukwano, ngenda kubuusa, ngenda kuzibula amaaso. Vidiyo gimpereka live tube nga ate tweyongerayo ate ompe ne ku matuugo. Bw'oba olina baba ekikula bwe kityo, ebiseera ebisinga tulowooza nti olw'okuba asirika tamanyi bye tukola, tamanyi neeyisa zaffe, era tamanyi nnyo bitufaako. Naye abantu abo babeera bamanyi buli kimu ky'okola, bamanyi neeyisa zo, bamanyi buli kimu. Batya njagala okutegeeza nti gy'akoma okusirika n'aba nga tayogera oba ewaka tabeerawo, ekitegeeza nti talina kyamanyi. Bamama bano batera nnyo okuba nga bagamba abasajja bo buli kimu ky'okola, wakambuwalidde abaana, wabakubye, wakoze eki, nga kw'otadde n'okuwaayiriza. Naye olw'okuba nti abasajja abo basirise era tebamala tebamala gagwa mu kintu kyonna kyonna nga tamaze kufuna puruufu yaakyo. Era baba essaawa z'abeerako ewaka aba akwetegereza alabe ddala mama n'abaana bye bamugamba kituufu obikola oba nedda. Era nga kw'otadde omumama ono okwagala okukakasa baba ekiki kyamugamba oba kyakwogerako nti kituufu, mama ayinza n'okukyokooza. Bwe baba nga babaako tebakugambye okukola onyiiga n'oteeka omumwa mu nnyingo, era ajja bikutuma kumukumu nga baba waali otera onyiige. Gwe olw'okuba okimanyi nti byonna olaba baba ye talina kyanyega, baba musirise era aba baba oyo akyakusitandiina, akyakusoma, alabire ddala mama byamugamba bituufu oba si bituufu. Naye omusajja oyo kaalizuula nti tebamugamba kituufu okikola, oyinza okikola okusookera n'akulaba, n'ogwokubiri n'akulaba, n'ogwokusatu n'akulaba. Jjukira gye bakoma okusirika bakuŋŋaanya buli kimu. Omusajja oyo kaali kukuba oluba, omusajja oyo kaalivaamu ekigambo. Ojja kudduka obeeko w'otuula, otandike okwewuunya ogambe y'ono bulijjo gwe mmanyi nti yasinga okuba omulungi wano olw'okuba musirise. Tebatera kwogera. Wali obaddeko n'omuntu omusirise nga ne waba okoze eki asirika, naye kasita anyiiga bulungi bw'ati ng'alabira ddala kisusse osusse w'olina okukoma, ng'olaba tulukkalaazize. So mukwano woba olina baba nga musirise, akeera n'agenda n'akola, n'akomawo n'abeerako ewaka, takunyega kigambo kyonna, takutuma, tebatera nakwefasa bakozi. Omusajja oyo waabeeranga w'ewaka, gezaako okweyisa obulungi ennyo. Mama ne wakukyokooza, abaana ne bakukyokooza, ne woba totera kuteekako simayiro, giteekeko. Kubanga babeerako bye bababuulira naye ng'akyayagala okumanya bituufu si bituufu. Kati abeerawo ewaka oba ennaku z'abadde ewaka oba essaawa z'abadde ewaka ng'akutunuulira buli kimu ky'okola naye nga gulowooza tabiraba oba takulaba. Mugezeeko okuswaza bammama nga bababa weebali. Kubaswaza batya? Nti mweyise bulungi, woba obadde weeyisa bubi nnyo nga baba tali waka, agenze ku mulimu, mama amanyi okugamba n'omuddamu, ne tuwaganyala n'omuddamu, obwana n'obuboggolera, baba waabeerawo, mukwano kakkanya ku mpisa otereezeemu.
omusajja olwali kuviira mu mbeera, omusajja olwali kuvaamu ebiseera ebisinga omanyi lwaki babawolereza n'abeera ku sayidiyo, abeera ku sayidiyo lwa nsonga mama byonna byamugamba by'okola talirabanga. Kati ofuna chansi babona okuba ng'akuwolereza buli ssaawa lwa nsonga mama byonna byamugamba baba waaleerawo tabiraba. Naye kanaatandika okulaba mama byakomplaininga nga naye atandise okubiraba, lwali kuviira mu mbeera olitya n'okutya, lwali kubogolera olitya. Abantu abasirise tebatera kuba bangu nnyo ng'obakutte bulungi nga tobanyizizza. Era oyinza obikola byonna n'asirika naye lwagamba nti ennaafu ize ennaafu, oyinza okijjamu enjawulo. So baba waaba ng'ali waka Kadaama weeyise bulungi, woba obadde oboggolera mama tokikola, woba obadde oboggolera obwana tokikola, woba obadde nga mama abaako kyakugamba okola n'onyiiga n'oteeka omumwa mu nnyindo. Bannange tugenda niteeka omumwa mu nnyindo n'onyiiga, ng'onyiigira ku kintu nga kituufu omanyi ne wonookola ki gw'olina okikola tebagenda kikola yu. Kati mulimu ebintu ng'olina ogamba naye ne wennaanyiigira ngenda kukikola, ng'ogenda kukikola. So mukwano tugezeeko okweyisaako obulungi ng'abasajja abo bali waka, abo bakola safaari nga tabeerawo ne waba si musirise, naye ng'akola safaari nga tabeerawo. Mukwano wabeere waka tuusa ku mpisa gy'obadde obayisaamu bano ng'omusajja taliiwo. Tumanyi okweyisa owiba nkuba eyo kituufu ne tugamba omuwarabu mubi, boosi mubi, naye nga naawe mu ngeri omu oba endala waliwo w'otabaddeeko mulungi. Omanyi sometimes bwe tusaanamu obugumiikiriza nga kituufu bakunyigirizza naye n'ogamba kangumiikirize, kambimma amazzi, kansirike ng'atabiraba, n'ayomba n'akuvuma n'akola ki, n'omulaga nti ne byakuba biringa ebikuyita ku mutwe tobiwulira. Ekyo kigenda nno nakuyambako, simanyi boosi ayombye n'otabiwa budde n'olaga nti bikuyita ku mutwe ye, bigenda nakuyambako n'okufuna omubiri mukwano, n'otabiteekako nnyo budde, naye mama n'akola akantu kamu akuyombesezzaako n'osiiba kwako n'omunyiigira wiiki nnamba. Ate munnange abantu abo tebanyiiga, abawarabu tebanyiiga, naye omunnayuganda anyiiga n'anyiiga omwezi mulamba nga tayagala nakufunyiga. Omuwarabu ajja essaawa zino n'akuwalabula n'akuvuma n'akola ki, naye okuyitawo 2 hours nga yabyerabidde dda ng'akomyewo okweyogerezaako ng'atalina teyakoze. Tebanyiiga munnange, nabo bennyini mu bo ne baabeevumye ne beekola ki okuyitawo eddakiika 3 oba 1 hour kinene nnyo nga baddiŋŋanye dda. Tebanyiiga abo abantu. Naye wekituuka kufa abaddugavu bannange tunyiiga, n'onyiga omwezi mulamba n'ogamba kiba nno kunvuma ate kati kizola ne kinneeyogerezaako kyonna kwegamba ne tubeera okwo. Tuyige ebintu ebimu okubireka bigende, tubyesonyiwe bigende. Okiba nga tekitwala bulamu bwo, just leave it, obe nga weeyongerayo mu maaso n'emirimu gyo. Kale baddiya bange abalungi, ndowooza gwe era baba omusirise otegedde ki ky'olina okukola. Bamama abo babawaayiriza, ate oluusi nga tebabawaayiriza naye nga byagamba baba kituufu obikola nga baba taliiwo. Kati making sure nti bw'oba olina enneeyisa gye weeyisaamu etali nnungi nga baba tebaliiwo, mukwano beera ng'oddiriza baba wabeera ewaka, beera Kadaama akyasinza okubeera n'empisa. Ng'oli manabi Kadaama ng'olina empisa, baba agenda kubeera ku sayidi yo forever, agenda kuwolereza ebbanga lyonna ly'onoobeera mu kiyumba, kubanga bye bamugamba obikola tabikulabangako ng'obikoze. So kyekyo abalungi, tujja kuba nga ate tusinkana mu vidiyo eziddako. Mubadde balabi balungi, abalayikinze, abakomentinze, abasharinze. Mukama abanjagalire nnyo, tube nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Kyemuvaako.